To Friday tuchikwasaganya tuga matino atari kuzikiza as I promised you mu studio nyinamuko omugenyi yatusedda si omukubali abavero akitwa abula ye yanze bibiye usenzo kula bugambo tya bulungi sebo we yagala sebo nange nsanyise okunyaniza no ku Dream TV abantu abasoko kola for the real first time soko banyonyole ani ono kutuli naye atude wano studio za Dream TV bamuyita Sheila Babirye omuyimbi wa gospel mchala mulokole omuweereza wa Mukama obo weddeyo weddeyo mubumpimpi Sheila Babirye oli mulongo yes ndi mulongo nakato wali nakato jali mufaanagana nnyo ali wayi ali we yafumbirwa dda yakamala okukyaza omwami we naka tukutumiddeko so Sheila Babirye oli muyimbi ndi muyimbi sebo kyekyoka ndi muyimbi ndi muzadde ndi mchala mufumbo ndi muweereza wa Mukama yes ndi mukozi oli mukozi yes okay tiravinyo kati bino ebintu by'okuyimba bino wabiyingira ddi n'otandika okurecordinga okuyingirira ddala okuyimba okutandika okurecordinga that was last year 2020 bwotandika okuyimba nakatandika ng'ekirowoozo kijja bagambye abayimbi bafuna ssente mwana gugenda mu studio mbadde maze ebbanga nga nyimba mu kwaya mu church ndi muweereza then nga nkiwulira nkyagala calling weri Mukama ayogera naye nensooka awo nemba mu resistant omanyi olumu ogenda noga oba nze nkiwulira si kuyitibwa kwa Mukama oba nze nkiwulira so I took my time until when agamba you know what I think this is kati nogenda mu studio noyimba nyimba wazirina nazifuna otya naziwandiika owandiika nenyimba gwaze wandikira ze zisooka notula wansi nokwata olupapula nowandiika actually my first song olwo bayita ondeseewo Mukama aluyimba lulinga lwa bujulizi okulwogerako mu bumpimpi nti olimba olufulumye during the COVID time kati nakola ki I'm a victim kati nga ntuuka victim of what walwala COVID yes yes nga ntuuka nga ndwala COVID omanyi COVID oyo wa oli wano Uganda omulwalira wa mu US yes kati omanyi COVID oyo wakuluma wakwata abantu abasinga COVID natulaze nnyo nti ddala Katonda ye Katonda nti ate abantu abamu atuyambye okusemberera ennyo Katonda kati nze bwe yankwata something nekikomawo nti ebbanga lino lyonna nfunye message nsavinze Mukama my time was ready okuvaayo like nyimbire Mukama mpereze naye nga nkyakiganyi but when alwala COVID nempona actually nga sinaba kuwona I made a promise ninga Mukama ndabika ndude naye womponye ekirwadde kino this time I'm going to serve yakutera ddala ku ndiri oba kulwala mbino ebyabana Uganda balwala ne bawona ekyokundiri kyekitya like going off no ekyokugenda mu ddwaliro bakusuddeko z'okusigeni ezo tebazinteekako naye nga nalwala nembere waka wange mu America abantu etwalwala abalwalanga COVID nga abantu batwala mu ddwaliro beebo abatuuse tokyasobola yes kusakululwa bikintu ebyo so I didn't get to that point but still it was not easy like otuuka nokera ku makya n'olaba abantu bafudde onafudde noga obanze nzirako so anyways ngate babagambye isolate contact kitakusemberera tokwata ku kino genda mu kisenge wekka ulite mbusemberera yes and nali actually nze nali bwomu so nga mbeera nze kaba kuwa time ne bakugamba you have to isolate for 14 days nobeera mu nyumba yo then after that olina okuddayo ate badde mbakukebere balabe bwawe otuuse so during that nga ndi awo sijja kugamba nti teyampisa bubi nange yampisa bubi nafuna symptoms ezo to saatuuka ku ekyo nenkyebaliza Mukama saatuuka ku ekyo kye bagamba nti omuntu ogende ku byuma bakuteeke ku ventilators symptom eyo nagina ey'okubeera nga I can't breathe on my own naye nga seetaaga kuteekebwako byuma so during that period when agamba naye Mukama bwomponya kino ekirwadde ngenda kuweereza wali otandise okuyimba wali kyonnaba nga nyimba mu church naye nga sinnaba ng'oli mu kwaya nyimye olugendo lwange n'okutandika okurecordinga yes so kati nengamba you know what
mukama wamponya ngenda kutandika recordinga ngenda kutandika okuyimbira like publicly ngende mbantu kati when nalinga ndi mu recovery ngenda mpona nefuna olulимbo ndisewo mukama lwakigendererwa kati finally ningenda ne bankebera. Actually I was so lucky because abantu amu batekinga over 14 weeks na yenze after 14 weeks nenzayo ne bankebera ne bampaka negative ne marayo oluyimba lwange ondesewo mukama nodduka mu studio. Yes. Kati recording ogikola otya cause do you reside in the US? Yes. Obeera mu America? Yes, kati yo recording enyimba oba okoma no recording it? Enyimba ezisoose ebbiri because I started in 2020 nzi recording de mu America naye nina enyimba endala bbiri zen recording de wano Uganda nga nze. Okay, kale bitero vinyo tuina Sheila babiri yali mu studios Dream TV The Groove The Best Show with me Ivodas. Tugera kubanga tufuna ku nyimba muntu bwayogera nti muyimbe tuba twagala tumanye ayimba atya. Muntu amwayinza okugamba nti muyimbe agenda otandika okuyimba ne mubayiranga muyina kwata ku matunga wowe nyabe ekifuluma. So katsoke tumanye bwana abeera tayimba bulungi era mujja mugamba ng'enkola yammwe. Yenza Ivodas, let's have this song called On The Cell from Sheila babiri, then tugera kuba tukomawo n'ebibuuzo byamwe. Tova. Chigenera mukama ondese watato ondese wo ondese ora chigenera mukama ondese wero saside ondese ora chigenera mukama ondese watato ondese wo ondese ora chigenera mukama ondese wero saside mankolere wantu manga mukama mnonge kuyimbire welezenga kabaka kolerere kifo kyange muggulu eyo kubonja gadde nnyo mukama ondesewo lwakigendererwa nzaali babire nzaali mukama gowonyeza webaze ntyanze nkuwa ekyo njagadde nnyo weebale ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era osazidde ebizibu byensi bingi nnyo abantu bafudde bangi nnyo mukama ontasiza onsunsudde omponyeza onnwanidde kubanga bwe ntunula mukama sirina nnyo njawulo n'abali abalala bulamu bwange taata mbuwaddeyo gy'oli izo n'ontuma bulamu bwange taata mbuwaddeyo gy'oli kozesa ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era onsazidde ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era onsazidde ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era onsazidde kansinze mukama erinnya ly'okkulu ondesewo era onsazidde kantende mukama erinnya ly'oddere ondesewo era onsazidde kanyimbire mukama yamponya okufa ondesewo era onsazidde
Okay, kale bamuyita Sheila Babirye tuli nayo wano mu studio za Dream TV, The Groove, the best show. Oluyimba lwero ondesewo mukama, of course connecting to her testimony. There are so many people watching right here. My friend Steve Sherry from Canada is watching. I want this Oluganda wansi wano. I don't know, where do you get your Luganda, Mr. Steve? Jakole ensobi wano jageno tagala. Agreement no omuntu okusanyuka amazalibwa Ivo, missing you from Nanaimo, British Columbia, Canada. Big up on yourself, Mr. Steve. Thank you for watching the best show. Principal Patrick Agamichino, thanks for the show, Papa. Kwendinyo wano enansana. Kabanyoro, Deborah, kwalinyo, Kabanyoro. Agamitino, nompito omwana. Blessed Charles, Agamichino banange. Ndabira kunabira takuba. Simularu. Akalulu keka ketwamukubye keka mutabudde kale Joy Phoebe Edward Zina ekwalinyo all the way from Bukunja. Thank you so much for watching. Webale nnyo kubeeranga ku Olive Television. Kale mu studio tuina Sheila Babirye, ndiogedde bulungi nnyo. Sheila Babirye. Sheila baga Sheila libalivuddeko. Naye abasingayo bayita naye. Bagenda Sheila baba gandozo diteekako kangiri yesavu. Ndowooza. Enamba ziri ku screen yo. Bw'oba oluyimba olulabye njagala ompe ku Maxi, tumanye oba oluyimba lwe lukola oba lubulamu, tubenga tukikwasaganya nyina wano mukwano gwange bamuyita Brian Dumba, okuva naye mu United States of America, ono omuto wa Pastor Wilson Bugemba agambye nti no, a nice song, a big up Sheila and Ivo Wafe. Brian Dumba ogamba otya banaye mwebale kulayira manya kulayiza Biden ndoza ayingidde kati mwabaliko Trump mwamusenzeza luti but kyonna mukama afaayo. Kale kakati tubale twagala okubeera nga tuyongerayo wesimu tegeka tugenda funa yaba masimba 3 bokka nsonga etera kubeera yabudde kansoke mpiseo kano Brian Dumba nkutumiddeko nnyo oyo mukwano gwange bodda yogobeera naye bodda yogobeera naye nnyo neighbor bichite sinyo mukwano gwange actually there is something Brian Dumba yobambi when natandika he's one of the people I reached out to nemugamba Brian omanyi kino ekintu njagala okuyimba like mukama ayogedde bikina ye mpulira okutya muli he's one of the people eyangamba shira njagala nkubira ekintu kimu mukama bwabanga yakuyita tewali kizibu you can make it and you can sing. Actually we met esimu ye najifuna ku radio ne mukubira right away na meeting ne tuogera nanzizamu amanyi nangomya he's a very good guy nanzizamu amanyi so Brian thank you so much Dumba ne alidda munyumyanyume yayogeranga naye anaddako nga goboko waliwo atayagala kukudda tayagala Brian yakowe enfufu yawano ajja kudda with yakowe enfufu yawano nakavuyo kenansana wale tuseke nansana kako ize ngatanga wakati yako wanansana nange kale kakati oyimbidde emyezi kwa tonaweza ndowooza na mwaka oyimbidde emyezi otandise 2 katuli mu 2 mugumu myezi awo gyoyimbidde are there some of the challenges zosobola ogamba nti bana ebino naye simanyi biri mu music mulimu okusomoza kwosanzibwa honestly sinaba because nakayimbira ebbanga ttono ate mukama abadde antaddeko ekisa n'omwoyo omutukuvu mukama abadde anconnectinze ku bantu abanyanguyiriza music omwami